nabasomesa ekigambo kye bayita diversion. Museveni akozesa ebintu bingi nnyo okukyusa abantu okubajja ku ndowooza. Naye ku mbeera negenda mu maaso mu Uganda okusookera ddala njala kusooka tegeeza omukulu gwe bayita Zaake Francis Butebi. Kabulaza weebereremu nnyo. Zaake Francis Butebi kabulaza weebereremu nnyo. Ennaku zino Museveni takyayala kozesa nnyo masasi, akozesa butwa. Weebereremu nnyo. 1. Omukyala Anita Amonge akutambulirako azuolo ne state ekutambulirako ng'ekozesa sseemwali. Muganda wange Joel Ssenyonyi lupo omupya weebereremu nnyo. 1. Omukyala Anita Amonge alina gang oba group ey'abasasini ekutambulirako azuolo ne sseemwali ekutambulirako. Omubaka Ssekitoleko Robert naawe wegendereze nnyo endyayo entambulayo naawe era akabinja ke kamu kakunoonyerezaako. Lutamaguzi Ssemakula naawe wegendereze nnyo akabinja ke kamu kakutambulirako. Muganda wange Wayiso Mufumbira wonna wooli wegendereze nnyo naawe bakutambulirako. Ne President omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu naawe bakutambulirako. Naye mukulu Zaake Francis Lake Nafu tokyagenda ku radio era n'abantu bakujja ku interview begendereze. Omukulu Joel Ssenyonyi wegendereze nnyo TV ne radio zogendako ne ba YouTubers abayinza okusanga okujja ku interview ku microphones ezo wegendereze. The same applies to mukulu Ssekitoleko Robert wegendereze TV ne radio ne ba YouTubers abakujja ku interview. Lutamaguzi Ssemakula gusinga kibadde kisoboka wandibadde weewala si BBS Telefina oba ne NBS zeewalirako ddala. Wayiso Mufumbira as well oyina platform osobola okwewala radio TV eze Uganda n'okozesa platform yo. President ekyokukola okimanyi njagadde kutegeezako butegeeza nti beera aware ku bigenda maaso olw'ensonga tebana abasajja bamaliridde okuba nti bakujjawo ne bakomrez. Lwaki nsoma abantu bano kubanga lwenfuna information ekwata ku bantu abali crucial mbanzija n'enjibawa mu ngeri y'emu. So ndowooza nga sseewo nkigula lugi nengattako n'abantu bano abali mu kukolebwako profile n'okunoonyerezebwako buteba bajjawo. Yensonga lwaki mbategeezezza ekintu kino wammanga mubenga mukitegeera. Alright. Ndowooza video ketandike mu butongole. Video etandise etya? Okusookera ddala njala tutegeeza bannayuganda mwenda we muli. Buli muntu beera mbega wa munno ate weegendereze nnyo. Olwali ennaku z'omwezi ziri 15 ndowooza kansooke mbasomera ebbaluwa eno eweereddwa public ku nsonga za mukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Kansooke gye basomere mu bwangu nkivundule tugende mu maaso. Njala tutegeeza ensi yonna n'abawagizi b'enkyukakyuka oba mu kusookera ddala kansooke ntegeeze ebikonwa by'abannabyabufuzi abadde bagufudde omuze ogw'okukweka amazima n'okulemeza Museveni mu buyinza nti ekiseera kyammwe kivuddeyo kiweddewo tetukyalina budde bwammwe. Gwoba owulira ng'ekibiina wooli ky'abayaaye ba hooligans, please go gentleman fuluma ogende kubanga amazina g'ekimu batogagala sigala mu ddiiro lyo. Ngenda kutegeeza abakulu mwenna bava mu DP block. Please temutumalira budde. Wandiika nti ovudde mu kibiina ogende mu kibiina ekirala ky'aba hooligans. Ate tukooye blackmail propaganda. Mulekerawo blackmail propaganda. Imagine abasajja abakulu ne bajja ku radio ne bakola blackmail ne bakola propaganda. Omanya abasinga obungi mwali temutegeera bintu bino nti omusajja omukulu asobola okujja mu kamera n'ayogera ekigambo nga tekirinawo tekibanga nawo kubanga TV kwatudde ne radio bamugambye okujja okwogera. Tubabuulidde nnyo ebintu bino ne mbadde temubitegeera nti omusajja omukulu ayinza okujja n'asala omugambo omunene niyeekaza ne babeera kati abo bangi nnyo. Abantu abo twagala bagamba ekimala kimala. Lwaki ekimala kimala? Embwa oba magujja tesobola kukyama batajaagala. Bw'oba owulira nga tuli comfortable mu people power mu nope kyangu nnyo okuvaamu n'ogenda n'okola ekibiina ekiba n'ogenda mu kibiina ekirala. 1. Gw'atali muyaaye okola ki mu kibiina ky'abayaaye? Ekisookera ddala. Gw'atali muyaaye okola ki mu kibiina ky'abayaaye? Bw'abanga abayaaye tosobola kubabeeramu then vira abayaaye gw'ogenda okola ekibiina ekikyo. Bw'abanga abayaaye basobola okusituka ne bagamba nti gw'oli muli wanguzi nga mwe ba gentleman temuvangayo kikola. Kitegeeza mulina okwewumuzaako. Bw'abanga muyita ba hooligans basobola okuwandiika ne bategeeza eggwanga nti gundi wabbasereza omuwomusolo ekimala kimala va mu office nga mwe ba gentleman omuli ne era ne musobola kikola. Give credit
to the hooligans. Muwe credit kwa hooligans. Bwanga basobodde okukola mu gentleman ekyabalema. Nkiddamu. Bwe kibanga ekibiina ky'aba hooligans kirabisizza beeta gentleman abafere nga bakugamba nti wabba ensimbi nga bo beeta gentleman tosobola kikola kitegeeza nti ekibiina ky'aba hooligans kiri active ate kikola. Kati ngenda basala muve mu kibiina ky'aba hooligani mugende mukole ekibiina ekyammwe. Okitegedde bulungi nnyo. Kati era olwaleero ekibiina kye bayita eky'aba hooligans kivuddeyo mu butongole ne kigamba nti Mathias Mpuuga Nsamba kimuwummuzza era kimuyiseeyo mu ayafesi gye bali bamuwadde ewa commissioner mu butongole olwaleero. Ne kironda Zaake Francis Butebi okuba nti yagenda okudda mu ofisi ya commissioner eyo. Kiwandiikidde parliament ne kitegeeza be kikwatako nti kyo nga kyo okusinziira mu ssemateeka afuga eggwanga Uganda afuga ekibiina kya National Platform tekikyetaaga kulako Mathias Mpuuga Nsamba mu ofisi wa commissioner. Kabasomere ebbaluwa eno mugiwulire bulungi nnyo. Esoma bw'eti. Esoma, the National Unity Platform, 15th of March 2024, public statement. The National Executive Committee of the National Unity Platform sat today to consider the response by the Honorable Mathias Mpuuga Nsamba to the accusation that he engaged in acts of corruption and abuse of office when he, together with other NRM parliamentary commissioners, illegally allocated themselves 1.7 billion shillings as a service reward in the meeting chaired by Mrs. Anita Abong Bagambia. Olukiiko olukulu oluddukanya ekibiina kya National Platform olwaleero lutudde ne lwekenneenya mu nkola y'emu ku bigambo ebyayogerwa ku mukulu Mathias Mpuuga Nsamba okwenyigira mu bikolwa eby'obulyake n'okwenyigira mu kuswaza office ye ne banne aba NRM abatula mu setteeserezo ba commissioner bwe baakola mu bukyamu ne beewa akawumbi kamu obukadde 7 nga ssente ez'ebirabo mu meeting gye baatuulamu era ng'eno yakulibwa speaker wa parliament omukyala Anita Amongi. Tugenze math. All through his response to the NEC request to show a cause why he should be recalled from the Parliament Commission, he did not provide any satisfactory explanation for the engaging in a grave action which goes against the mission, values and objectives of the party. Bagambye. Mukutunula buli kimu kye bamusaba okuddamu bagenza okwekenneenya akakiiko akawaggulu nti okusinziira ku kye bamugamba okukola nga bamugamba ave mu office eyo ewa commissioner mu parliament mu bbaluwa yabazeemu teyabannyonnyodde era tebafunye bukakafu mu kunnyonnyola kwe ku bigambo ebyamugambibwa nti yeetaba mu kutyenguzi n'okutyobola office ye saako okutyobola ekibiina saako okutyobola empisa z'ekibiina okusinziira ku ebyo ebikola bye yakola ng'ali mu parliament mu office gye baamukwasa n'ebyo ebimwogerwako nga bye byawandiikibwa mu bbaluwa ezaateekebwa ku mitimbagano teyazzeemu nga bwe baamusabaddemu era tabyogeddeeko. In the light of this, NEC has resolved to recall Honorable Mathias Mpuuga Nsamba from the Parliamentary Commission on accounts of corruption, dishonest and abuse of office and to notify the Parliament on the same issue. Bagambye nti okusinziira ku kakiiko kano akatudde olwaleero akasalawo waggulu akasembayo kasazeewo ne kagamba nti Mathias Mpuuga Nsamba ayitibwe ave mu office eyo wa commissioner ku nsonga ez'okuba nti avunaanibwa okuba nti mulyake si wa mazima yatyobola ekitiibwa kya office eyo era mu nkola y'emu bategezezzaako ne parliament ku nsonga y'emu. Wano mu kufundikira bagambye NEC further resolve to nominate Honorable Zaake Francis Butebi as the Parliamentary Commission. Bagambye nti era akakiiko akakulu akafuga ekibiina kya National Platform kagenze maaso ne kalonda Honorable Francis Zaake Butebi okudda mu office eyo nga commissioner. His nomination was informed by the fact that he was illegally removed from that role. Kagenze maaso ne kategeeza nti era nti kategeeza parliament nti era mu nkola y'emu
omwami ono Zaake Francis Bwe yajibwa mu office eno yawa commissioner mu bumenyi bw'amateeka mu mwezi ogwokusatu mu mwaka 2022 in order to pave a way for the grand corruption and questionable dealings of the parliamentary commission that was now come to light. Bagambye nti Zaake bamujja mu office eno bw'okya mu mwezi ogwokusatu mu mwaka 2022 mu nkola y'emu bakola ekikola kino okuggula oluggi eri obufere n'obubbi n'obulyake essaawa zino obubuuzibwako mu parliament mu office eyo era kino kivudde n'ekyeroka lwatu ng'omusezi agula Siyani nti okujja Zaake mu office eno bumenyi bw'amateeka kyali kigudde oluggi ku bubbi obwenkunala obulabikako olwaliro nga ku mitimbagano kwe buli mu parliament mwe buli obulabirwako ng'owejjango abika. In the coming days the party will initiate and revamp the process of effect of this resolution. Bagambye nti mu nnaku gye zijjako katono nnyo ekibiina kyakusobola okulaba nti kissa mu nkola ekyo kye kisazeewo okuba nti kyekisazeewo kigenda okukolebwa nti alondeddwa adda mu yafeesi n'agifuluma alina ogifuluma. Ebbaluwa eno esayiningiddwa omukyala Dr. Rina Zedriga Walu ono kati nga yakolanga omukulembeze w'ekibiina kya National Platform olwaleero y'ebbaluwa eyo. Nza mutegedde bulungi nnyo ebbaluwa yeyo mwagirabedda ku mutimbagano njagadde gibayitira mu bulungi mutegeere. Kati bamba mmaze okuwulira ebbaluwa ekitegeeza nti National Platform n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamugoberera bagoberera amazima n'obwenkanya bye baasalawo okulabisa okulwanyisa Museveni. Tosobola kulwanyisa mubbi nga naawe oli mubbi. Olina okuba nga gwe engalo zo nnyonjo ng'olwanyisa ababbi. Mu kkoweri erimu okubalaga nti security alert gye nsosa okuwa eri kurusho nnyo n'ebbaluwa eno kubanga Zaake afuuse target n'abantu bafuuse target. Okubalaga nti ensinzibu nnyo ngenda bategeeza nti Yoseriti bahabalo tabasira mutano wa akale ekyensire twezizide sanga bisibina nyinika buyonje etambula. Mutabano wa Sitaani ekabu yaleka ku nsi. Yakulira obubbi, yakulira obufere n'obuli bw'enguzi mu Uganda. Nti budget nga bweyisibwa yonna mu ggwanga. Ye kennyini agivunaanyizibwako ssente ezo zibba zonna ng'ayita mu ministry n'azeddiza ebitundu 6 ku buli 100. Yokola nti minister abba ssente n'atamusiba n'atamugoba kubanga yamubakinga amugamba nti olina obuwumbi bumeka n'obuwumbi 3. Gwabbako obuwumbi 2 obundeetera eno oggyeko akawumbi kamu ebisigadde bindekere bw'ati bw'abadde akola emirimu gye. Okukakasa ekintu kino nze sitera nnyo okukkiriziganya na kuwagira abantu ba NRM era mwenna abakondeminze abadde amyuka RDC wa RCC wa Kampala omukulu Bulola mwakoze ensobi. Nze ku lwange for the first time kanebaze Bulola yakugambye nti ye nga babadde RCC takkiriza na buli bwanguzi obusudde eggwanga mu mabanja n'akuwa ekyokulabirako nti ye nga RCC ali erubaga. Yeewuunya okubanga omukyala Anita Amongi aweebwa ng'omuntu obuwumbi 13 okuddukanya yafeesi ye ng'omuntu. N'akugamba nti ate Rubaga division bagiwa obuwumbi 11 okuddukanya budget ye division yonna. Kati bubanga division bagiwa obuwumbi 11 ng'ate ye nga speaker mu obuwumbi 13 kitegeeza nti waliwo obulyako bugenda mu maaso. Ekyo teyakidda era abadde amanya ebintu bingi nnyo n'agamba nti etakkiriziganya buli bwanguzi. Bwe yayogedde ebigambo ebyo omukyala Anita Amongi mwamulabe nga sinkanye mukama we Ssaabakenneth Museveni n'amugamba tuyinamu omuntu atakkiriziganya na nkola yaffe ya bubbi ya bufere era bw'agenza okuziba nga Bulola bamugobye mu yafeesi kubanga yayogedde ku kizibu ky'obuli bw'enguzi. You know what? Rubaga division spends about 11 billions. What? 11 billions. For what? Per financial year. Okay. Yes. That is the money allocated for Rubaga division. Yes. The budget of the deputy speaker in parliament is 13 billions. The budget of the speaker is equivalent. Actually, that's also per quarter. No, per financial year. Per financial year, yes. Yeah. The budget of the speaker is equivalent to the budget of the district. Wow.
Okay, let's not talk about budgets. The spending. Let's go to the expenditure now. The expenditure of the speaker, according to what is in social media and which is verified, because the spokesperson of the parliament has come to justify the spending. And so, oyo sigenda mulwako. Parliament omwogezi waayo Kulis Obole omufere kadaga bwe lyagobye ne sente zimu zita kwa akaunti ye. Kati omukulu ono Bulola amanyani Amonge from A to Z. Mukulu Bulola bwanga olina passport wanditemye ngo obudde bukyali according to my sources. Anita Amonge tagenda kuleka nga otambula. State emanyi egamba nti omanyi bingi nnyo Anita Amonge agamumanyi ko bingi nnyo. Bulola nze mayisagala muntu afe nze siri nnyo ddayo hadi w'abantu nti gundi afudde tumuwonye no. Ekizibu kya Uganda ye Museveni akozesa abantu banensobi ate n'abamu ensobi bazira badde zino nsobi. So mukulu Bulola nkumanyi bwanga olina passport muganda ngefuluma Anita Amonge akwagala mufune state kwagala oli mufu. Kyewayogedde kituufu amazima gwogerwe okumanya omukazi ono mubbi. Chieftains of forgery and corruption in Uganda Anita Amonge. Lupo mpyajo Ssenyonyi wagenze mu parliament okubuuza ku byogera n'okuverifying Anita Amonge ayogere omukyalo manyi kyakoze alese ekibooziboozi kya homosexual kyatadde waawo okuzibira ensimbi n'obufere n'amugamba itakulya ku social media propaganda biki. Anita Amonge, you were caught red-handed with iron sheets era ne weewakana. Baakukuterubuna ku nsimbi obuwumbi n'obuwumbi era weewakana. Nyabo njagala kutegeeza eggwanga mmwe abatamanyi oba mbasomeseza ekigambo kino kye bayita facial expression, body language ne toni y'omuntu ng'ayogera. I'm here to verify that Anita Amonge she's psychologically not well upstairs. Ono mukazi bw'aba ayogera omulira abamanya ekigambo psycho mukitegeera. Eno engala laptop ye kirabika gundi storage oba RAM abulamu bw'aba ayogera abeera n'obusungu bunnyo ku kintu kye bamubuuzizza. In fact okusinziira ku history gwe mmanyi ku mukyalo ono okuva ku ba relatives ne ba in-laws bagamba she is the most dangerous creature abantu gye batamanyi. Bw'aba anyiza asobola okukwata ekisona akutta. Anita Amonge psychologically si mulungi upstairs. Lamuwe tabalansinga na public ebintu bamwogerako asobola okutta omuntu. So mutegedde bulungi nnyo. Kati omukyalo ono bamubuuziza ku bintu bya corruption atandise gamba mbu yetakulya ku propaganda takulya ku blackmail era n'aleetawo kiboozi kya homosexuality biiru mbu tebabyogerako n'azingirakawo parliament. Kati ensonga lwaki bagoba Francis Zaake bwe tebimu mu office nti Zaake yali abulookinze buli kasente konna akalina okubba mu parliament. Mathias Mpuuga Nsamba ne babbi banne nga bakozesa parliament bagoba Zaake mu parliament. Olwagoba Zaake mu parliament mu office wote bwakapa ofere bona butandikidde dayo noonyeza we yafuukira commissioner n'alayira mwali mbuze mwadde ekikopo kyakyayo wadde katibbaga kali kabuze mu office. The moment kasita bajjawo Zaake bonanza ne zitandika. Kyokka okumanya abasajja bano babbi Anita Amonge n'abantu abalinga mukaaga batula ku lukiiko lwa commission okuyisasereza parliament. Kati abasajja ba NRM bakambwe nnyo nti bale tebategeeranga nti Anita Amonge mu commission eno ye decide n'akabinja akatono akabadde katwala sere za gavumenti nabo bali shocked ensimbi ezibbwa mu parliament tebazimanya ba NRM. Yensonga lwaki mulabye Theodore Ssekikubo ng'anyooka ng'omudumu gwa Tulaki temaze emyezi 7 nga teriimu diesel. Mulabye Theodore Ssekikubo ng'ali mu parliament anyooka bategedde nti sente Anita Amonge n'Empuuga n'akabinja badde babba Senegal zita mu commission ngeno parliament ezimanyiiko. Theodore Ssekikubo anyoose ng'ali ng'omudumu gwa Tulaki ogumaze emyezi 6 nga teguyitamu oil n'anyooka. Kati abantu bategedde kati bano abasajja batandise okujja okukola kitaza era bagenda kutta kino kibabuulira. Bagenda kutta very soon okudivertinga abantu kubanga kino ekya polejiri kiganya okukwatayo basombye abantu bakola kiganya okukwatayo baagala kuttayo prominent figure mu Kampala baliko badivertinga abantu naye ekyo si kyekikulu. Katugende ku nsonga eno. Yirwa kintawana naawe Anita Amonge yeegana tuli corrupt ngana kano kayina wano. Anita Amonge mubbi wa mabati Robina Nabaja mubbi wa mabati Matia Kasaija
Owai, mubbi wa mabati. Amos Lugolobi. Mubbi naye wa mabati. Agile sinadutu. Amanya g'ababbi baba batoga magego. Ate mpuuga. Oyo mubbi wa ssente. Milioni 5 yazimba yono mate yasimpuuga. Si mubbi. Sente zaki. Mubbi. Tufudde. Anita Amongi. Nawe wenkanakana nabbajeega kankabaddemu omulundi gumu. Anti oyagala evidence. Nakano kankabaddemu. Anita Among. Mubbi wa mabati. Robina Nabanja. Mubbi wa mabati. Matia Kasaija. Owai, mubbi wa mabati. Amos Lugolobi. Mubbi naye wa mabati. Agile sinadutu. Amanya g'ababbi baba batoga magego. Ate mpuuga. Oyo mubbi wa ssente. Milioni 5 yazimba yono mate yasimpuuga. Si mubbi. Sente zaki. Mubbi. Tufudde. Alright. Awo tuvuddewo. Njala tugende mpola. Kati mukulu Abedi Kapale. Mayimba gambi Abedi Bwanika. Tubutukyuse no manja gaffe. Eri Abedi tumulekera Kapale yennika oba Abedi Bwanika. Mukulu wafuddeyo ne weekaza nga omusazi webyayi ku kkubo nti gwe yafe sitogimanyiiko nebigenda mu maaso wali tobimanyi. Naye ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula. Kati bino gwa byogedde biri bwayogedde busimanyi neeke etulako bantu ba family n'abayayi mukulu empapula zafulumye dasigenda genda ezafulumye bakulaga abantu batula ku neeke bile bigambo byo yinyini gwa byogera. Okutegeeza bannayuganda nti ofiisi eyalabiddwako mu kibuga ky'e Masaka City mu kifo ekiyitibwa Kijjabwemi awo nze ntwalawo tetubeerangako na ofiisi ya NUP mu kyalo ky'Ekijjabwemi awo webagenda nti balinawo ofiisi yakimpatiira bagitaddewo ggulo limu akabinja akagitaddewo ke kakulemberwa mukulu Katugga agamba nti akulira kunga mu kibuga ky'e Masaka. Tuzze nga tubategeeza bannayuganda mwenna. Alright. Kati omukulu oyo mu response jenga ye yakozembwa ati mukulu Abedi Kapale Bwanika yakozembwa ati bino bigambo si byange bigambo byono gwagambye mutomumanyi era todiringa naye. Dokita ndi musanyufu nga Katugga okulabanga essaawa eno ondabanga ekisiimoola naye nzijukira bw'oba gwe tokyajjukira yali Katugga gwe watuuza omugambe nti NUP tegenda kutuuka 2026 n'olw'ensonga eyo wemba nkyetaaga ebyobufuzi oyagala ontwale njogere n'omuntu asobola okuntuusa mu byobufuzi ebyesiimisa.